any man ng'olina omukyala yenna ng'ali ku status ng'eyazaalo, you have to accept to be the one to push. Okitegeera? Two stars cannot shine. Emunyenye bbiri tezisobola kwakira mu kifo kyekimu, emu eba erina okukkiriza okuzikira. So if you have an alpha female nga Zari, oba olina omumanya nti Katonda wakusindika busindisi mile back. And I feel like Shakib abadde akikoleredde ebbanga. Ebintu ebyo ndowooza Kasuku oba yaloota buloosi nti gende. No. Nga balina sabuni mu matu. Ebyoovu. I think bambi yalaba munnange oli naye nga sinze. Bino ebintu biri mu kiraasi ne level. Tuli ku That Truth Media ndine omukulu Mr. Henrie. Yep. Naye nga kiri kitya. Study kyekiriwa. Naye naku zino ekintu okitutte kwa another level onyirira ebintu likimu. Kati wena nyirira ebyaddala. Kati bino si byaddala. Temukaabe nedda. Bino si byaddala. Bino just bya bulijjo. Bya bulijjo. Akuba nti enaku zitetukyafulumya ne tumanyi nti kati ani gwogwa mu miguwa ani akugwa mu miguwa tewali temujja mmanya. Tetujja mmanya ku luno. Tubiveeko ebyo. Twabyesonyiwa ebyo. Anyway, I have a few questions for you. There are stories that is tumbling around you. Around me? Yes. One, nali njogerako n'omuwala bamuyita Karen Maka. You guys had a summer engagement ku X about okuba nti no zina awards. Abantu bemuziwa either abafriend wamu abamuwala muba mwamukola ki kyayita nti muyinza okuba mubakwasaganya muwa bemulidde. Everyone has their own opinion. I think Maka yakolako okay by definitely. So she's entitled to her own opinion. Ekibozi kya X kiba kibozi. You don't have to take buli kimu kyolaba ku social media ng'ekituufu. Naye awards kyasinza okubeera authentic mu ggwanga lino ndowooza ze zina awards. Nti naawe Dias bw'ovaayo ng'ofuuse omuyimbi enkya n'okubulimba ne lukuba. Bw'oba tofunye award ojja funayo nomination oba recognition in any way. So si nti ate tulina ku recognizinga nga banene bokka. Nedda ate awards zino zibadde nnyo dominated by the men. Ndowooza obadde okiraba. Omugigi oguzze ogututumisa okusinga gubadde gwa balenzi, Alieni, Fiki, Biswanka, Vairota. However, ate we tuyingidde mu guno omwaka abawala nabo bazze nnyo ba Ava, ba Joiranda. Kati awo ye waalina obuzibu agamba nti musooka bayingiza bedroom body. Nedda. Ebyo ebintu byali byadda nga ne Galaxy tenaba kujja ku mpewo. It's an old model of system eyaliwo naye kati tebikyaliwo. Yagamba mukyakunyiiza nnyo n'ojja era mu inbox ye. Alimba. No, alimba bana. Tewagenda ku inbox ye? No. Maka is a partner in crime. Tukwasaganya mirimu gye gimu media serving the country, so she's somebody I respect, she respects me. Just I appreciate the fact that Bambi yavaayo awards naziwa ku banta, which is really good. Nalabanga abafumise emisumali n'engamba nedda. We in 2024 you cannot tosobola kutwala bintu personal Dias. Naddala ng'olina weeyagala olaga. Mu media muno temukyali ntondo. Era abatondo wala bonna obalabawo. By the way bonna baba bakongoka. Alina omumanya nti tuli ku media abantu baagala kusanyuka, abantu baagala laba kibozi kitambula, abantu okwejerega kubaamu okitegeera. Naawe okeera nga gwali mu bigere ebyo banga gwali mu bigere byange. Okwejerega kujja bbaawo yeyo industry enyuma banaye tunaabeeranga serious buli ssaawa. Biba tebinyuma. So yali anyumya kibozi. Olaba nga mubeera mu arcade, amaduuka agatunda amasimu abaana awo, oba abaana abatunda engatto, abaana ababeerawo mu garagi nga bakanika. Engeri gye beereeteramu. Ate naffe tuli bantu ngabo tetwagala kwefuula mbu ate ffe tutuukiridde nnyo naffe ku kitimba tujja ne twereeteramu awo saate second. So everyone got worried kuba nalaba comments kwa after nga nkoze interview eyo ng'abamu bagamba banange kituufu kibula abeeyita nazina banange nange nagezaako nga ekiwato zina kitegeeza ati
gwewulira ekigambo zina yes, zina kati the interpretation with a perverted mind of the public gye tulimu bo balowooza kwepiikya. We are not number one by mistake bambi. Obuntu obwo obutini obwo bwe butufuula namba emu. Okay. Zina kitegeeza kuzina. Bw'ngamba okuzina. Dance, like as in dance, okuzina. Okuzina endongo. Kyova olaba station ina ba DJ bataano, actually mukaaga. Tulinayo n'abalala babiri abajja. Babeere ba DJ musanvu. Kitegeere. Tulina shows zaffe tugenda wulirako nnyo politics. Tetuli radio ya mawulire, tuli radio ya kuzina. Music. So omuntu si munenya ye waaba awulira nga maybe kyatwala ne programs zaffe oziwulira ba Nimrod bye boogera light. We are light. We are not too serious. Ebintu byaffe biri light. Kyekitwawula ku balala. Some people of course will mistake it. Naye abakitegeera bo bakitegeera. By the way nga tukyagenda mu maaso nina emboozi gye njagala okuleeta gye nawulidde Kasuku ng'anyumya ngenda gireeta mu maaso awo but as we talk right now emabegako era nawulira Kasuku nti olina minisita gwe wali ogwa mu kabokisi n'akugoba. Minisita? MP ng'osaba ng'owataddeyo ekibatu ne baku tolangu nkola ku media bwe muntu bwangu gusoso kiwulira sikiwulira era Kasuku yakigamba mbu Mr. Henrie ataddeyo application ne bamugamba wacha minister no MP I believe MP no MP nedda MP nti wali owanika ekibatu ya MP omu siri muntu akyatega bibatu ndi muntu kati amanyi kyenjagala and I mean a solid and concrete relationship kati siraba lwaki mba ntega ebibatu ne minister MP kibana abantu abo nga bakulu nedda Kasuku kirabika bambi ennaku zino anyumirwa nnyo twogerako buli bwatwogerako obuntu bwe nga bukuba but I don't blame him naye nedda ate ekya MP awo aba alimbyemu nagamba bannange teri MP era nagala omunja kusanga nkubuuza why kati okitegedde teri nembeera ne MP babeera wano saawa zino but by the way wemulaba nga obulamu bwange butandise okyuka manya kati nagudde mu bintu mullo okyabipanga ate sikyali tebiriiyo twakati mbadde nkuba basikoti kati wali buba busuuti 24/7 ne fulaya nfulumya nange mba ngenda kwesimbawo mu bantu b'embalala naye teri bambi honestly teri omuvubuka ono gundi bayawukanye ne Zari if it's true. I don't think it's true. You don't think it's true? Bibamu. Tebibulamu. Wabawukanye is really sad because yomu bambi kuba badde bavuddeyo n'akola because yakyala baasi bannika Shakib bakola nika. So I've been seeing a lot of things happening. Simanya ate interview ye Tanzania atono yayogedde bino ate Shakib yayogera bino ate mbu bamusasula sente. This is first of all, excuse me to poke my nose in their business. Yeah. But it's a public relationship. It's a public relationship. Any man, muchala yenna. Ngali ku status ngeyazabe. You have to accept to be the one to push. Okay. 2 stars cannot shine. Emunyenye bbiri tezisobola kwakira mu kifo kyekimu emu eba erina okukkiriza okuzikira. So if you have an alpha female nga Zari oba olina omumanya nti katono wakusindika busindisi mile back. And I feel like Shakib abadde akikoleredde ebbanga. The mistake where this is all coming from is atandise ogenda mu media and we are now all starting to get his opinion because azze mu media yandisigadde nga media mutini. I feel like naye nga I personally I don't know baba ayawukanye mugenda okay kigendo semayo bwe mugenda gundi mwagenda ku H2O recently ebintu ebyo ndoza Kasuku oba yaloota buloosi nti gende no nga balina sabuni mu matu ebyoovu I think bambi yalaba munnange oli naye nga sinze bino ebintu biri mu kiraasi ne level si kyagiriko balina sabuni mu matu